Alright, Comrade Chris Gemanya gange Mamero Media UG ye channel kwoli wewe na atambudde naffe okuva omwaka ogwatandikira paka kati tukwaniriza ate nga tukugalawo essaawa netusimbula embalasi tugenda kwa tutunulira top 10 countdown enyimba 10 ezisinze okwokya negatiddwako omukyalo ono ali ku side eno ndi mu bikyala bibiri bannaye so gosiro bamusoko beyanjulireko. Hey everybody, elinya lyange ono wa luzungu mutumye nyache no nonsense bantumye no nonsense mami nze shina omukyala ateri antama nkugambira we kinuma bano nga tuli ku Mamelo Media UG Mamelo Media UG following and subscribing and downloading and sharing naitanga nawe so kombe i5 okategedde and abanna abakyala bambala obugalubindi baba n'olugezigezi buli lwetubambala lweyongera bweyongezi just no katugende mu maaso soka weyanjulireko ku bantu. Hello guys, yenze Miss Kawala as usual ilanga mbao kamize kwa Mamelo Media UG ya msharinge msubscribinge mcommentinge keep the interaction going on, otherwise Happy New Year. Alright, tugenda kuba tuyisamuko tetugenda kulwawo netwaga tubawemu briefly enyimba 10 top 10 songs omuyimbi gwowagira bwatalabikira ku list yetu toyomba tonyiga list nzagikoze yange oba ina opinion eyo kole iyo, you're free to do whatever you want. Tugenda kuba tujikubaganyako ku birowoozo nga tuva ku 10 number 10. What is your number 10? Number 10 nagina bera Nyash by Gloria Buji. Why? Yeah. Why number 10? Mubuze why? Yeah, I know two ways. Sorry marunko. First of all, mala mwagala nnyo. Ankolera buli kimu kyakola nze kyagaba bala tebamwagala nze ankolera. Anyimbira bulungi eddoboozi ly'eddungi alina figure alina everything. Just know I love you so much, darling. Keep it up. Nze mwagala nnyo. Alina nyashiyo, 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 nyashiyo. Ate yabira ku topic etrend. Toka bala. Wadde wamulinde lunamutuusa mu 225. Oyo omwana just know. Omwana nga bamugobe wa sidikivoko ngaaye bagenda ne bakendeeza sound bwe bati ng'eddoboozi teriva yalinga kayenje ayimbira erimu choka buli muyimba alina kitwa ne mu Uganda ayimba bulungi. Tugende mu maaso namba eshina ologeddeko Nyashi. Then I don't have a nyashi sirogedde babe kuya tugamba wadde katono ka college kazuuka wuzuumi byebyo wamma namba 9 Number 9 ngenda kuteekawo Sipimika remix oba original? Original sijiwulirangako. Shiba and? Shiba ne Ogwood. Musajja erinnya lya Yangamulo. Yangamulo, yeah. Yo, Shiba wange nkwagala nnyo. Nade number 9 me have my reasons as why kadi number 9 nga kasta ku list kwali. Okay, number 8. Number 8 Mzabibu. Mzabibu. Tata ya kulima tukulia kuchai. Lwaki okagala? Just wila rhythm yako choka ne kwata kuli kidongo nakayimba wilanga oshegera. Me the reason why I love the Mzabibu Ombuka yagenda nakuba empale bazita inchi bibiri. Oyo mbuka zayogerako. Na it was so nice. Natulagane ku board. Board yetya. Wano. Yakola omubiri oguli. 6 packs. Yezange. No Google nedda. 6 packs ziri wa. Balina 1 pack. Banna abaana nga bansa buddengu bano. 1 pack. Akakuba kagala kutonnya. Number 8 Enajiwa Akuna Dawa. Baby, you're the only one Dawa. Oh, yeah, I think Chitaka Akozi. That's in your number 7. Number 7. Okay, yeah. Okay, Dawa. Chitaka nkwagala nnyo ze muziki wa Chitaka. Nze ne Chitaka alitwawula. Aliba mabombe. Chitaka kalango bakakubye eno. Just be there. Nze wendi. This is your Anytime you get. Okay. Yeah. Number 6. So going on to my number 6.
Masaba tenga kocha. Isigala wetuti. When they look That is- beautiful, Kakayimba is true. Masaba. Remix say well. Nadelanga wali moyo ogunda ni radio. Omugezi radio. Nawe radio tusobola Gali kuluma. naye nze ke kanyumira. Kati awo kaba kafolo ensonga omugenzi taliiwo. Kale kitegedde naye buli omwaka amanyi oba temwakalaba. Era naza wetakayimbangako ku stage. Kyonna kye kiri. Kasitaki. Kuba takkirizibwa. Kasita ffe tukayimbewa. You get. Number 5. Is it number 4. It's Number 5. It's okay. I said said, you vocals. it's okay. Byonna bikole naye Eh. eri mukisa Kisa mulala. mulala. You get. Yakumindinga business. Okaweleza No one ever social distance. Wewale social distance. Corona distance. Nina gwenkaweereza yemanyi. Hey. Ya. Kakayimba kalina gwe katuukako. Okaweerezaani? Ye yemanyi. Mudiru. Ye wanagirayo nebulajja kalaba. Wangi. Ya. Ako kabira ddala ku heart. Kugumba. Ne matu yonna kafubutukayo. Twaendelea. Era nina omusharingira nagundi azirabe alina ogireba. Bwatusajja omusharingira njja gimusindikiramu inbox. Ogimuliise. Ya. Tugende mu maaso. Number 4. Enkudye. Liri puzzle. Lunabe. Akayimba k'enkudyo kaagala. Bannange kikyota. Wawana wage. Sikolireko kiri. Akayimba k'enkudyo kaagala. Sekakano mikono waggulu eringa overnight tuba tugiwanika tunyumirwa Omukade. Era maaso. Wow, wulira omunyigo maama obulumi nakunyumirwa wulira emisuwa mu misuwa. Yes. Zeno pati weyagambira yasuzaazi nawe yasuze magulu nina kiwatowa kinyumirwa Omukade yali yalayira obutasula mu buliri sima eyo pati singa tewagiteeka makayimba saani kawuliriza naye weva. Number 3. Neyanze Mungu tata neyanze. Queen Shiba. Neyanze oyo mwana bannange. Kakayimba ngena kakuba ngazakabira sawa 6 bwezits. Ogenda okukuba. Ke kanyingiza omwana. Essaala zo zonna zirimu olwo oluyimba. Neyanziza because I mean God has blessed me this year. Era Shiba webale bambi. Yenna yakwandika kakayimba. Number 2. Number 2. Ozambe. Bukuta. Ozambe. Wabukuta. Oza. Ayimbemu nga shifula weyali ayimba naye nga tekiwulira. Oyo mwana. Wadde lyrics ze twazitegeera mu kayimba ke ne mudra naye weba tewali buzibu. Tugendera. Ekyakanisiza ku namba tukakayimba kakuba cross borders. Ora minisita wa Kenya tukadde amuyita n'omuyita personally najja n'amulaba kakayimba mwana. It was a blessing. A blessing. Blessing to him. Big up. Ozambe Dexter. Big up. The star. Wamita the star. Yeah, Okay, star. your number 1. Number 1. Lukusuuta. Olusuku lukusuuta. Oluyimba oluyimba. Lukusuuta. That song. Yeah. Why do you think it should be in number 1? Kakuteeka mu mwoyo kokokka n'okawuliriza kakussa mu mwoyo. Noiranga cause esoka kalaga appreciation y'omuntu wadde nga kati nawe tasobodde muwa byayagala naye I just appreciate it. Baali tebakolima bukolimi. Olina ensonga lwaki yensaba tobimba. Baali tebakolima bukolimi. Ndabawo embeera y'okukolima. Oluusi Katonda agaana otuwa sikugamba nti ariisa out byetwagala because of some his reasons eziri personal zotasobola kumanya naye nga kyonna kyekiri kati natusigala tumusuutira kuba yasinga okumanya lwaki adingogerako kyakayimba. Nze akayimba kanyuma naye vidiyo gye nsinga okwagala olw'ensonga kakulaga omuwala yali agenda ku ssomero nayita ku banne nga bagenda bali bagenda ewantu naye nga bo balaga be banawala twegomba we are still in school naye twegomba ekyo nekindaga muno tolina kwegomba ate olina kukwata mpolampola. Kale tetugenda kusukkako awo tujja kuba twongera ne stories endala mu vidiyo eddako
Mukama bakuume tubagaliza omwaka omulungi. Happy New Year tubadde de. Miss Kawala, the original. Happy New Year. Happy New Year, guys. Name Mrs. No Nonsense. Sharon, bye bye. Come on. See you soon.